Muganda agamba nti okutambula n'abalangira gwe tekikufuula mulangira. Okusula mu garage tekikufuula mu motoka. Okubeera house girl mu maka g'omugagga tekikufuula wa musaayi gwe. Yekolera Itongwa ge mannya gange musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi. Omuli mu kulabira video eno alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Oba osanga saali nonoonye budde bwange obw'omuwendo ennyo okulikodinga video eno nga njogera ku Fullfigure. Naye Omuganda agamba nti bw'oba olezeka bebiko ne kakuwonoonera ate totuga katuge kayonje oddemu ate era okole ki okalere. Kakati Jennifer Fullfigure abasajja batandise okukulaba nti obuyinza obukozesezza bubi. Batandise okukulaba nti obalabisa. Jennifer Fullfigure baba bakusayininga nga Paul Pogba Giant Mani obwesedde bwa ssente obungi ennyo naye kyamazima teyagigattako nabo bwe batandise okukulaba. Ntandise nkugamba nti okukola mu maka g'omugagga nga house girl tekikufuula wa musaayi gwe. Kaŋŋambe nti ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni maka oba gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni maka Jennifer Fullfigure oli house girl. Naye ate house girl essaawa eno alaga nnyo nti wa maanyi nnyo wa buyinza nnyo n'okusinga abaana b'awaka. Jennifer Fullfigure mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni olimu nga house girl. Leka kwetwalanga wa musaayi gwabwe. Era ebiseera ebisinga ntera n'enkutunuulira ng'okola statement Natasha muganda wange Muhoozi Kayine Rugaba mwannyinaze wange n'otuuka n'okuzaala omwana n'omutuuma Museveni. Njagala okukutegeezaako bano abasajja basosola, bano abasajja baboola, bano abasajja balabisa, bano abasajja bakozesa, bano abasajja olumala okukozesa basuula. Ne bw'olizaala omwana n'omutuuma Yoweri Kaguta Museveni, Museveni tali mulaba nga muzzukulu we ky'onkulayiridde. Kankuddireyoko. Ajja Abdul Nadduli omu ku baali abasaale mu kuleeta gavumenti eno mu buyinza. Era nsobola omuyita muganda wa mwami Yoweri Kaguta Museveni mu byabwe eby'ekijjaso oba eby'ekiyeekera. Kitegeeza nti abaana ba Hajji Abdul Nadduli babeera baana ba Museveni baba bayita mwami Yoweri Kaguta Museveni taata omuto oba mu lujungute anko. Naye anko teyakwatibwa nsonyi ku musajja yali omusaale ennyo mu kumuleeta mu buyinza. Yamuttira omwana we gwe bayita Jakana Nadduli. Bw'abajja Kana Nadduli olunaku olwaleero n'abaamulya bakaaba maluma gwe ki ekikuleetera okulowooza nti oli wa mubbo gwe yabuukirira ku City Square. Bw'aba Hajji Abdul Nadduli yeekokkola gavumenti gye yaleeta mu buyinza gwe ki ekikulowoozesa nti toli gyekokkola olunaku lumu. Abaganda tuli balungi nnyo mu kukozesebwa ate era bano abasajja balungi nnyo mu kukozesa. Kakati essaawa yonna ogenda kubeera used and dumped kuba abasajja bakulaba nti tobagasizza ate era still obuyinza obukozesezza bubi. Mwannyinaze Jennifer Fullfigure njagala okukutegeezaako nti mu bbanga eritali lyawala alukanzirewoko. Jennifer Fullfigure njagala okukutegeezaako nti mu bbanga eritali lyawala Museveni ne bayeekera banne ne bampembe banne baasazeewo okwatibwe lwa nsonga zino wammanga. Tobagasizza nga bwe bakisuubira nti ojja bagasa ate n'obuyinza oba amaanyi amatono ge baakwazikamu ogakozesezza bubi. Njagala kibategeezaako nti essaawa eno Museveni anoonya abaana abali influential naddala abali myaka emivubuka. Abaana abali influential abasinga bali ku mukutu oba ku app gye bayita TikTok. Kakati TikTok abaana abasinga babaho baani Museveni abadde yabazingako nga yabateeka mu nkwawaze ne mutabani we Muhoozi. Essaawa eno abaana be bamu Jennifer Fullfigure yeefubiridde okubasiba. Ate nga bano abasajja bakitwala nti Jennifer Fullfigure gwe role model waabwe. Olowooza lwaki Matthew Kanyamunyu bwe yatta Jima Akena Museveni teyamusiba? Olowooza lwaki ono Guy Frank yani bamuyitangani oyo Guy Frank no bamuyitangani Guy oyo bamuyitangani yakuba alina yitwe Gilbert yakuba Dr. Besigye tear gas. Olowooza lwaki bwe yakola ebyo byonna Museveni teyamusiba? Kubanga yakimanya nti balabidde ku ye obutemu okutulugunya byonna babikopye ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati beebuuza nti omuntu eyali awadde abaana green light ne bakola obwasitanti n'okuwemula muze mulungi osobola okukolerawo erinnya ate y'okubanga yabasiba ng'ate abaana abo Museveni yali ayagala bazingako babba owuninga
batandika okukimukubira. Essaawa eno fenna tukimanyi nti content wa TikTok mu Uganda wantalo. Vuma ono oyitewo naye akuddize mwenna muyitewo. Sina kindi muwemule era ebbanga lino lyonna Museveni abadde takwatanga ku baana abo. Kubanga amanyi wajja bakozesereza lunaku luno. Essaawa eno Jennifer Fullfigure weefuddemu koko mu kusiba abaana abakuvumye. Ate ng'abaana abo baayigira kuggwa okuvuma wabula bo tebaamanya nti kuno kuba kuvuma kwa ddala kubanga baakulabanga. Ng'owemula kusaasira leero enkya ne muba bumu. Ng'ovuma bitekisi leero luli ne muba bumu. Ng'ovuma ebivinirira gu leero enkya ne muba bumu. Kati nabo baakitwala nti biba byakusaagirira wabula kya nnaku nnyo nti gwe yatandikawo jokisi zino ate toyagala kujokingirako. Kati abasajja baakulabye era mu bbanga eritali lya wala oyinza n'obutaweza mwezi Jennifer Fullfigure nga Museveni amaze okuzingako. Ogenda kuba amasimu mangi nnyo Jeno gundi nyamba Jeno gundi nyamba mama NALWEYISO nyamba mama gundi nyamba mama gundi nyamba bagambe nti nedda twagala kusiiga kifaananyi nti mu Uganda tuyina democracy. Twagala kusiiga kifaananyi kya freedom of speech nti omuntu bwakuvuma naye muvume. Gwate avumye abantu ab'enjawulo. Gwate gwasiba abaana abakuvumya ate be wayigiriza okuvuma. Sigambye nti okuvuma muze mulungi. Okuvuma si muze mulungi. Naye olaba Fullfigure gwe ku myaka gyo osobola okuvuma omuntu n'akuyita n'akubuulirira ku myaka gyo. Kino tebigenda kutambula biti n'omwetonde anaakusonyiwa. Golowooza abaana bano abakyali mayina. Lwaki obeera tobayita obabuulirire oba bakwetondere obagambe nette mukiddangamu omulundi ogwokubiri. Leka kubeera sserukama mayute g'abanne naye nga bebaka batakulirye ng'awola omujja nti ye banne bulijjo abawa switi. Jennifer Fullfigure abasajja bamaze dda okukuŋŋaanya obutambi. Mwozzo wemulira mwozzo ovumira abantu ab'enjawulo era bali mu kuteekateeka omwana y'omu gwe wasibye. Nkiddamu omwana y'omu gwe waakasiba gwe bali mu kuteekateeka yagenda okukuwaabira naye nga be bamuli emabega. Ye agenda kubaawo bubeezi ng'ekimotoka naye ng'emabega waliyo olufungo olukisindika kubanga naye ayina obutambi obw'enjawulo ng'omuvuma. Naye ayina obutambi obw'enjawulo ng'omuwemula. Ate ku mulundi guno bwe banaakusiba kigenda kubeera kizibu okujjayo. Kubanga ekisooka kya byonna bakulinako obusungu bwa mirundi mingi Jennifer Fullfigure. Baakugula ssente nnyingi nnyo baakusaasaanizaako ssente nnyingi nnyo okusala eddiiro naye tobagasizza. Feesi yaabwe ogisse oba ekitiibwa kyabwe okisse kubanga ebiseera ebisinga baagala okugamba nti aba National Unity Platform bahuuligani bawemuzi naye ng'ate nabo balinayo n'abawemuzi ate nga aba National Unity Platform bemuvuma okuwemula oba okuvuma abantu tebavuma bantu. Jennifer Fullfigure gwe wennyini ye gwe n'abahuuligani. Kaakati baagala kujjamu mu kisero kyabwe kubanga ofuuse ng'ennyaanya envundu. Jennifer Fullfigure mama ofuuse ng'ennyaanya envundu mu gavumenti y'omumpembe mwami Yoweri Kaguta Museveni. Within only 2 weeks watch out ekigenda okuddirya tebagenda kutta naye bagenda kulinnyako. Nkiddamu bagenda kulinnyako olaajane okuba amasimu nga tewali ayanukula kubanga ekyo kyennyini Museveni ye yakikoonyeemu sitampu nti akwatibwe. Bw'oteebereramu gw'onoomanya nkugambye mbadde siina nnyo taalibadde na budde bukwogerako naye bw'obooleze kabbebiko ne bwe koonoona kazze ng'omaze okukayonja okalere. Naye nga obutambi bwonna muzzo wemulira bwamaze okukuŋŋaanyizibwa ate era omwana y'omu gwe wasibye. Omwana y'omu gwe wasibye yagenda naye okukakumaliramu. Nze ekyo nkikubuulidde Jennifer Fullfigure kubanga omwana y'omu gwe wasiba still naawe wennyini gwe wamutyoboola mu bantu gwe wamuvvoola mu bantu ate nga neebabigako wali omuvumye. Kati omwana yali kuwabidde ku olwo gwe wamuwabira omwana yali kusibye ku olwo gwe wamusibya. Bakulaba amaanyi oyina mangi nnyo n'obuyinza oyina bungi singa obadde wa mubbo kyalibadde kale naye kyannaku nnyo
nti toli wa mubbo era yensonga lwaki essaawa yonna kawedde mudda. Muganda agamba nti okutambula n'abalangira gwe tekikufuula mulangira, okusula mu garagi tekikufuula mu motoka, okubeera house girl mu maka g'omugagga tekikufuula wa musaayi gwe. Yekolera Itongwa ge mannya gange, musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi omuli mu kulabira vidiyo eno. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Oba osanga saali noonoonye budde bwange obw'omuwendo ennyo okulikodinga vidiyo eno nga njogera ku Fullfigure. Naye Omuganda agamba nti bw'oba oleze kabbebiko ne kakuwonoonera ate totuga katuge kayonje oddemu ate era okole ki okalere. Kakati Jennifer Fullfigure abasajja batandise okukulaba nti obuyinza obukozesezza bubi, batandise okukulaba nti obalabisa. Jennifer Fullfigure baba bakusayininga nga Paul Pogba Giant Mani obwesedde bwa ssente obungi ennyo, naye kyamazima teyagigattako nabo bwe batyo batandise okukulaba. Ntandise nkugamba nti okukola mu maka g'omugagga nga house girl tekikufuula wa musaayi gwe. Kaŋŋambe nti ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni maka oba gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni maka, Jennifer Fullfigure oli house girl. Naye ate house girl essaawa eno alaga nnyo nti w'amaanyi nnyo wa buyinza nnyo n'okusinga abaana b'awaka. Jennifer Fullfigure mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni olimu nga house girl. Leka kwetwala nga wa musaayi gwabwe. Era ebiseera ebisinga ntera n'enkutunuulira ng'okola statement, Natasha muganda wange, Muhoozi Kayine Rugaba mwannyinaze wange, n'otuuka n'okuzaala omwana n'omutuuma Museveni. Njagala okukutegeezaako bano abasajja basosola, bano abasajja baboola, bano abasajja balabisa, bano abasajja bakozesa, bano abasajja olumala okukozesa basuula. Ne bw'olizaala omwana n'omutuuma Yoweri Kaguta Museveni, Museveni tali mulaba nga muzzukulu ekyo nkulayiridde. Kankuddireyoko Hajji Abdul Nadduli omu ku baali abasaale mu kuleeta gavumenti eno mu buyinza, era nsobola omuyita muganda wa mwami Yoweri Kaguta Museveni mu byabwe eby'ekijjasoba ebyekiyeekera. Kitegeeza nti abaana ba Hajji Abdul Nadduli babeera baana ba Museveni, baba bayita mwami Yoweri Kaguta Museveni taata omuto oba mu lujjungute anko. Naye anko teyakwatibwa nsonyi ku musajja yali omusaale ennyo mu kumuleeta mu buyinza, yamuttira omwana we gwe bayita Jakana Nadduli. Bw'abajja kana Nadduli olunaku olwaleero n'abaamuli abakaaba maluma, gwe ki ekikuleetera okulowooza nti oli wa mubbo gwe yabuukirira ku City Square? Bw'aba Hajji Abdul Nadduli yeekokkola gavumenti gye yaleeta mu buyinza, gwe ki ekikulowoozesa nti toli gyekokkola olunaku lumu? Abaganda tuli balungi nnyo mu kukozesebwa, ate era bano abasajja balungi nnyo mu kukozesa. Kakati essaawa yonna ogenda kubeera used and dumped kuba abasajja bakulaba nti tobagasizza, ate era still obuyinza obukozesezza bubi. Mwannyinaze Jennifer Fullfigure njagala okukutegeezaako nti mu bbanga eritali lya wala, alukanzirewoko, Jennifer Fullfigure njagala okukutegeezaako nti mu bbanga eritali lya wala Museveni ne bayeekera banne ne bampembe banne baasazeewo okwatibwe lwa nsonga zino wammanga. Tobagasizza nga bwe bakisuubira nti ojja bagasa, ate n'obuyinza oba amaanyi amatono ge baakwazikamu ogakozesezza bubi. Njagala kibategeezaako nti essaawa eno Museveni anoonya abaana abali influential, naddala abali mu myaka emivubuka. Abaana abali influential abasinga bali ku mukutu oba ku app ge bayita TikTok. Kakati TikTok abaana abasinga babaho baani Museveni abadde yabazingako nga yabateeka mu nkwawa ne mutabani we Muhoozi. Essaawa eno abaana be bamu Jennifer Fullfigure yeefubiridde okubasiba, ate nga bano abasajja bakitwala nti Jennifer Fullfigure gwe role model waabwe. Olowooza lwaki Matthew Kanyamunyu bwe yatta Jimakena Museveni teyamusiba? Olowooza lwaki ono Guy Frank yani bamuyitangani oyo Guy Frank bamuyitangani Guy oyo bamuyitangani yakuba alinaitwe Gilbert yakuba Dr. Besigye tear gas. Olowooza lwaki bwe yakola ebyo byonna Museveni teyamusiba? Kubanga yakimanya nti balabidde ku ye obutemu okutulugunya byonna babikopye ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati beebuuza nti omuntu eyali awadde abaana green light
ne bakola obwasitanti n'okuwemula muze mulungi osobola okukolerawo erinnya ate yo okubanga yabasiba ng'ate abaana abo Museveni yali ayagala bazingako babba owuninga batandika okukimukubira essaawa eno fenna tukimanyi nti kontenti wa TikTok mu Uganda wantalo vuma ono oyitewo naye akuddize mwenna muyitewo sina kindi muwemule era ebbanga lino lyonna Museveni abadde takwatanga ku baana abo kubanga amanyi wajja bakozesereza lunaku luno essaawa eno Jennifer Fullfigure weefuddemu koko mu kusiba abaana abakuvumye ate ng'abaana abo bayigira kuggwa okuvuma wabula bo tebamanya nti kuno kuba kuvuma kwa ddala kubanga baakulabanga ng'owemula kusaasira leero enkya ne muba bumu ng'ovuma bitekisi leero luli ne muba bumu ng'ovuma yivinirira gu leero enkya ne muba bumu kati nabo baakitwala nti biba byakusaagirira wabula kyannaku nnyo nti gwe yatandikawo jokisi zino ate toyagala kujookingirako ati abasajja bakulabye era mu bbanga eritali lya wala oyinza n'obutaweza mwezi Jennifer Fullfigure nga Museveni amaze okuzingako ogenda kuba amasimu mangi nnyo jeno gundi nyamba mama NALWEYISO nyamba mama gundi nyamba bagambe nti nedda twagala kusiiga kifaananyi nti mu Uganda tuyina democracy twagala kusiiga kifaananyi kya freedom of speech nti omuntu bwakuvuma naye muvume gwate avumye abantu ab'enjawulo gwate gwasiba abaana abakuvumya ate be wayigiriza okuvuma sigambye nti okuvuma muze mulungi okuvuma si muze mulungi naye olaba Fullfigure gwe ku myaka gyo osobola okuvuma omuntu n'akuyita n'akubuulirya ku myaka gyo nti kino tebigenda tutambula biti n'omwetondera n'akusonyiwa golowooza abaana bano abakyali mayina lwaki obeera tobayita obabuulirire oba bakwetondere obagambe nette mukiddangamu omulundi ogwokubiri leka kubeera serukama mayute g'abanne naye nga bebakatakulirye ng'awola omujja nti ye banne bulijjo abawa switi Jennifer Fullfigure abasajja bamaze dde okukuŋŋaanya obutambi mwozzo wemulira mwozzo ovumira abantu ab'enjawulo era bali mu kuteekateeka omwana y'omu gwe wasibye nkiddamu omwana y'omu gwe waakasiba gwe bali mu kuteekateeka yagenda okukuwabira naye nga be bamuli emabega ye agenda kubaawo bubeezi ng'ekimotoka naye ng'emabega waliyo olufungo olukisindika kubanga naye ayina obutambi obw'enjawulo ng'omuvuma naye ayina obutambi obw'enjawulo ng'omuwemula ate ku mulundi guno bwe banaakusiba kigenda kubeera kizibu okuggyayo kubanga ekisooka kya byonna bakulinako obusungu bwa mirundi mingi Jennifer Fullfigure bakugula ssente nnyingi nnyo oba bakusaasanyizaako ssente nnyingi nnyo okusala eddiiro naye tobagasizza feesi yaabwe ogisse oba ekitiibwa kyabwe okisse kubanga ebiseera ebisinga baagala okugamba nti abanational unity platform bahuuligani bawemuzi naye ng'ate nabo balinayo n'abawemuzi ate nga abanational unity platform bemuvuma okuwemula oba okuvuma abantu tebavuma bantu Jennifer Fullfigure gwe wennyini ye gwe n'abahuuligani kaakati baagala kujjamu mu kisero kyabwe kubanga ofuuse ng'ennyaanya envundu Jennifer Fullfigure maama ofuuse ng'ennyaanya envundu mu gavumenti y'omumpembe mwami Yoweri Kaguta Museveni within only 2 weeks watch out ekigenda okuddirya tebagenda kutta naye bagenda kulinnyako nkiddamu bagenda kulinnyako olajane okuba amasimu nga tewali ayanukula kubanga ekyo kyennyini Museveni ye yakikoonyeemu sitampu nti akwatibwe bw'oteebereramu gw'onoomanya nkugambye mbadde siina nnyo taali badde na budde bukwogerako naye bw'obooleze kabbebiko ne bwe koonoona kazze ng'omaze okukayonja okalere naye nga obutambi bwonna muzzo wemulira bwamaze okukuŋŋaanyizibwa ate era omwana y'omu gwe wasibye yagenda naye okukakumaliramu nze ekyo nkikubuulidde Jennifer Fullfigure kubanga omwana y'omu gwe wasiba stiiru naawe wennyini gwe wamutyoboola mu bantu gwe wamuvvoola mu bantu ate nga neebabigako wali omuvumye
kati omwana yali kuwabidde ku olwo gwe wamuwabira omwana yali kusibye ku olwo gwe wamusibya bakulaba amaanyi olina mangi nnyo n'obuyinza olina bungi singa obadde wa mubbo kyali badde kale naye kyannaku nnyo nti toli wa mubbo era y'ensonga lwaki essaawa yonna kawedde mudda